Wangala Aisa Basajja Kabaka wa Buganda. Sambera kumpinze kuteleke mbozi gwatosane kuyiteko bannange mukama kyatelekera olumanyi takivunda amazima ddala olunaku lwaki abantu b'okulwazi wano Katonda nakikonamu ne tufuna rediyo mu kitundu kyaffe wano kulwazi wetukasiba ebintu byagonze mu kitundu kyaffe kati ab'okulwazi tuli bagumu Segane Swaibu yakitaddemu amaanyi nakifula ekizito ddala siulinga kikumi katonyeza sebeni voice of Lwanzo bakumulama olaba nange eyo nyentege wange watakikyulinga mbuzo linda ki siulinga kikumi katonyeza sebeni voice of Lwanzo bakumulama olaba nange eyo nyentege wange watakikyulinga olina zosuwa obubaka bwenjawulo tuli kumulamu abange obwakabaka bwakikuttemu obawo otudde olina kubiri oluusi mawulire ne gakusangayo ebirango n'okubika twabigonzeza ffe kati tetukyagenda Kampala kadongo kamubulirwa mu kagoolu bekosabake tukuwerawo yatono tusaba kayimba kimbuuza wegamba kankubire ffe tuyiwemu siulinga kikumi katonyeza sebeni voice of Lwanzo bakumulama olaba nange eyo gyentege wange watakikyulinga mbuzo linda ki siulinga kikumi katonyeza sebeni voice of Lwanzo bakumulama olaba nange eyo gyentege wange watakikyulinga olina kyosubwa tulina ttiimu ey'abavubuka abakola bayita envuumuuloba musajja wa Kabaka yakitaddemu amaanyi Segane Swaibu gwe njogerako bene yakkiriza n'atukwasa eno rediyo ne saba walina gitongoza mukyala Sendagire tweyanza nnyo maama rediyo Lwazi agomanyigo Kawesi Ronald bwakikwatamu bwati ebikuluma biwonerawo n'alongo Hajala w'omusangira bwoti Minizi Lwazi ye rediyo yo yolaba naffe abatali natwogerera twafuna owaffe yeloya w'abato basenga ababiri mwakitaddemu amaanyi Lwazi ku ntikko tuli bagumu afande Musa bwakikwatamu bwati ffe emitima gitubawamu kagwabbe ntomoyisangako mu maaso eyo gye bayita timu gulugulu sajja eddene panvu erituula mu ndeeyo kapiripiti gwe njogerako